mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero waliwo omukyala ambuuzizza ku ddagala lye bayita Namuli ng'ombuuza nti eddagala lye bayita Namuli lifaanana litya? Eddagala lye bayita Namuli lyeryo ly'olaba lyeryo lye bayita Namuli. Eddagala eryo lyetegereze bukoola n'akati kaalyo ne sayizi yaalyo. Ebiseera ebisinga obukoola butunuulire nnyo bwe buti bwe bufaanana n'akati olina okukatunuulira. Eddagala eryo abasinga balikuumira waka mu maka g'abantu naddala mu byalo kuba kati nanga eryo nalisanga mu kyalo ku Masaka eyo wa jjajja wange. Omanyi jjajja wange eddagala liyina erisinga mu lusuku lwe alisimba. Abantu b'omukyalo abasinga eddagala balikuumira mu lusuku, erisinga lyonna baliggyayo gye balisanga ne balireeta ne balikuumira ewaka. Ekyamazima era jjajja waffe atubuulira nnyo nti mmwe mugenda okusigala nga mukozesa eddagala lino muteekeddwa okulimanya. Ky'oba olaba nti nange mbeera njagala ne ndibalaga mulitegeere kuba ekyamazima teri muntu agenda kukuguza ddagala eryo akuwa eddagala ttuufu naddala nga liri mu nsaano. Ekyo nkibabuulira. Ebiseera ebisinga abantu abasinga banoonya ssente, kati n'olwekyo kiyinza okuba ekizibu omuntu okuguza eddagala n'agguza ekyo kyennyini ky'oweetaaga. Ekisooka we liba nga liryo lyennyini ate abasinga balyanika bubi ne liggwamu omugaso ogwo. Kati n'olwekyo kikulu nnyo omanye eddagala olitegeere, omanye nti eddagala baliyita Namuli. Kiba kijja bayamba okukozesa ekintu ekyo ky'omanyi ky'otegedde. Olw'ensonga teddagala eryo lingi nnyo nnyo ate abantu abasinga oditegeera bagenda batuggwako bonna abasinga bakadde. Bano abaliwo abategeera eddagala eryo abasinga beetaaga ssente, basirikira ekintu ate abalala bo balikolamu bukozi ssente ate nga takoze kituufu. Ky'oba olaba nti omuntu ajja kukolera ensaano akugambe nti ensaano eno ddagala lya mikisa naye ng'ekyamazima tumanyi kiri mu nsaano, tumanyi ddagala kiririmu. Kati n'olwekyo kikulu nnyo eddagala lino mulimanye. Ky'oba olaba nti ndibalaga nnyo ku channel yaffe eno eyitibwa Kyayiti. Kati naawe abuuzizza ekyamazima nze bw'ombuuza eddagala nga ndirina nga ndiraba we liri ndikwata ne ndikulaga. Ky'oba olaba nti nditeeka kuno ku YouTube ku channel yaffe eno Kyayiti mwenna mulirabe mulitegeere. Ekyo nkibabuulira. Kati n'olwekyo gwambuuzizza Namuli y'oyo bw'ati bw'afaanana. Gezaako okulaba ng'omwetegereze. Kati nammwe mugezeko okulaba w'olisanga w'olisanze liggyeeyo beera ng'olisimba. Okubaako obusigo buleete obuyiwe. Oleeta obusigo nga buwerako n'ofuna w'obuyiwa mujja kumeramu nga 2-3. N'olwekyo endokwa eyo beera ng'ogirabirira obeere n'eddagala eryo kuba ddungi nnyo. Kati Namuli oyo mulungi nnyo mu kubeera ng'onaba eddagala ery'emikisa. Oteekeddwa okuteekamu Namuli oyo asobole okukumulisiza emikisa gyo, asobole okukumulisiza ebirungi mu maaso gy'olaga. Kati n'olwekyo y'oyo gwe bayita Namuli, bamuyita Namuli bwe batyo bwe bamuyita. Mulyetegereze bulungi. Naawe alimbuuzizza nsuubira olirabye. Waliwo n'omulala omukyala eyambuuzizza eddagala lye bayita lulimi lumu. Ngenda kuba ndikuteerayo obudde bwonna lulimi lumu, ngenda mukuteerayo obudde bwonna. Ate era n'ekirala osobola oddinyookeza olitematema n'olyanika mu nnyumba ne likala bulungi nnyo n'obeera ng'oliteeka ku muliro ng'olinyookeza naddala ng'olina ekyo ky'oyagala kibeere nga kikwanguyira naddala ng'olina eddagala eryo ly'oli mu kukola tugeze bya mirimu, bizinensi, bakasitoma, mikisa ng'oli mu kulinyookeza. Ne Namuli oyo osobola omuteekako n'obeera ng'omunyookeza ajja kuba akolera bulungi nnyo. Ddagala ddungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Webale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.